ejjogo ekyo naliri bamuzima tebagamba bazisa mu Agusto bakuta bagamba bagenda kuzisa mu Agusto okusinza mu meeting zaabwe zebayina bagenda kutta mu gwa munana kale nedda kale nange sitidde mu gwa munana ole bakutta tewalabe red paper ngabana batukoze bu toli red paper twagirabye nti emirundi olugendo lumutwala mu matado lutuuse nibatekako gundi Kaweesa abo nanze Kaweesa bumumbuli abamu batula Kaweesa yali mufere naye yali mufere awadde Kaweesa yaleka tape yaliko niga tape 3 days before his death omukazi najimpa leta baginoonya waliwo abaali banoonya omukazi kale omukazi bwamala okumbuulira nti Kaweesa yandekera recorded tape wano ate nze nembuulya omuntu nemuga nti owaaye omukazi agamba yina recorded tape lwaki togenda noyogera n'omukazi oyo n'agikuwa na tape n'ogiwuliriza kubanga kakati abantu bafeekinga omukazi nali simusiza abasajja 10 bagenda ne barepinga omukazi ne bafuuza buli wantu wonna befudde ababbi katonda wange until I had to work out omukazi n'ava mu Kampala nafuna walaga neyekweka tuba tuli awo ng'abeefudde ababukedde bazze nembagamba mbakube mbatte mbasuule mu nnyanja ne butema n'entwe zaabwe obwefudde ab'amawulire obwo bwabukedde the woman later met the president era n'abaleeta crisis kubanga tape weeri so when you talk about who killed Kaweesa is known amanyi negundi oyo teyali mulungi nnyo ono yalwanyisanga ababbi kirumira why bwe batusoma psychology batugamba genda olabe mu America buli lobeera n'abantu ng'obalwanyisa oba okola ki you come to a time to admire them kyebala bakugamba nti ba homosexuals tebakugamba nti naawe osobola okubeera homosexual bo bakugamba nti nze ndi mukazi but tact in a man's body Katonda yantonda mu kifaananyi ky'omusajja nga ndi mukazi hormones muli awuliranga za mukazi era bino ebyomu bye mugamba nti abasiyazi abaki kati nga Mwanga yali musiyazi naye yakikola for political reasons Mwanga baali bamaze omubulya nti oluzaala omwana obwakabaka kasabeerawo omulangira oba owedde kati tebamugjaako ne bateekamucwa omusajja omukazi gwe yazaala mucwa bamwambazanga musajja era abaganda bayimbanga yafaanana Mwanga n'obulungi n'obweru lwaki bayimbanga goyinza okuyimba omwana nti anfaanana there was doubt nti omusajja omusiyazi ate azadde eki omwana omuto Mwanga resorted to homosexuality to deny the bazungu prince naye bo bali abazungu bennyini bahomo omukazi bwafumbirwa musajja munne ateekinga loolo ya kikazi era anoba mu ba homosexuals si bino ebyammwe nti ate ono omukazi ekiro ate ono omusajja homosexual omukazi era anoba mu community yabwe nagandi yanobye ewagundi nagenda ewagundi ye taliba musajja she takes that role kakati batugamba mu psychology tibuli lwobeera mu bantu abakozi b'ebibi oba kyo bagoga bayilifu ngono Christopher Senyonjo bwe yagamba nti nze ndi fulendi waabwe beetaaga ki tebafaayo waliwo Robin Sode yali bisopo w'amaanyi nnyo ng'ate yayina n'amaka naye ate nga mu bufumbo bweri ng'ate yeye mukazi ate no musajja anti abaana be baali bakuze bisopo mulamba homu abantu balivinga gundi abakazi abo mbabuuze waliwo abasajja ye bakuuma bizibu nga yefuula nga atategedde n'ayiteeka twegwe n'olowooza nti ndowooza abadde tategedde n'ayitira ku lw'ettaka maapu ogisomye bubi nedda kimuli mu mutima mwali ayina element ate element eyo kati waliwo omukazi ezimbabwe yaditekitinga omwana we ng'alibeera lesbian tayagalyako ddala balinzi abeera nabawala banne badda waggulu bwati bwakola kinga muto kakati what the woman did yalagira mukulu w'omulenzi amurepinga nga buli kaseera amwagazisa abasajja era galo yafuuka lesbian so when these bazungu tell you it is inborn ti gwe kyoyina nti oli musajja ye takirina
era bwegera bwebeti wabamu era kaloboozi era ki ayogera kukwata kate akwata wakufulayi wano naye nga musajja takwata wala wonna. So kakati ffe tukimanyi nti abasajja bonna abalwanyisizza enjaga mu Amerika basembyeyo batunda njaga kubanga kibamanyi atuuka ekiseera n'abaadima yalinga nawulira nga bye bakola kakati babakirumira baali balwanyisa ababbi you'll find out naye yabayingiramu deal. The moment why does Mirundi survive? Mirundi survives apart from Baba Gambia. Mirundi aina security nene nnyo, Mirundi aina gagesi, Mirundi aina akubibwa special forces nga president. Those are on. Tezina kiziyamba. Oli akubuuza ottawaaki. Take their money. Atoddemu over from Mirundi. Abo. Nigwe tulina sente ya Kyenva mbagamba nti look here. Tojja gamba President Museveni nti sebo nzikiriza mbe mu wa Bobi Wine naye nze mbeereyo nga nkukettera takikiriza you denounce them jangwenu yemiseki mayinja kyeyakola mayinja yali alowooza nti ajja kukula Museveni adduke addeyo emmotoka muzeeyi sigisobola nti ye kati tukoze tutya mpaamu ssente lwaki gwe toyagala motoka yange okutambula nayo awo we yakoma nga mayinja atya nti bajja gimulabamu omukazi omukulu omukadde bw'akwana omulenzi omuto sooka weebuuza kwanidde ki ayagala kulaga bantu nti akyalimu amaanyi kakati ate ogendayo oti ewuwa ekiro ayagala ogenda emisana ng'enseeraba ne bwe muba muzina endongo tozina ng'osemberayo eno sikwizi toga nti mwanyokono mami no kubanga the aim is kutegeeza abantu nti akyali ne kyasobola embavu kyakwana omuki omuvubuka era kwe kyobola nti abagonde abakazi ababalinga bamama fiina asobola kuwasibwa mugagga munne bano abaavu balowooza nti agenze no is young mukazi bulungi kituufu ekitegeeza gwe bolowooza nti ye abuliddwa abamuwasa ogenda omubbe buli abagenda omukula agoberawo embwa yes kati that one we must have money abakazi abawasa abantu abawansi bebayigirize bwana w'ebiragiro why abayigirize n'abayigirize tebakola tebakwatagana mbo joint account biki baganda bukobadde owerya kati tutule tubale kakati omusajja omuyigirize abaganda tebawasa looya because eyitirira mu nyumba eyitirira n'esukka sente zatambudde zitya ez'omwezi guno zabadde zitya kakati abo abakazi abayigirize who are shunned by men in their category bo be baagala buno obuvubuka bo tebafaayo banne bamuga nti obuliddwako nakwana but people like oyo maama fiina if you go with the mentality ti ogenda mukuula no naye ayagala amuwa kati buno ate bagenda kukuula mukazi mugagga Museveni Museveni takyagala bamukuula nedda nti Museveni ajja kugamba dinawu yabagambye tinjagala mumbuuliremu mugamba omusajja oyo ani yali ataddeko akakofiira ate yakeekolera tewali ani atekako tisaati tewali kakati zifulume mbalabeko nga mummetenda mulabe naye abasajja bano President Museveni yabaguddemu atya ku lukwe abamanyi anti bo problemu gye bayina baatuuka ekiseera beekolera ensobi ate tebamanyi kudda mabega nti Museveni akugamba twava mu Luweero ne tugenda tukube Kakiri naye tuba tutuuse Kakiri tubuuza omusajja leeka waffe nti ekkubo liriwa oba lino nagatuddeyo titwadda mu kibira ngenda okulaba mu kibira kirinaanya oluzzi abantu balaba obuufu mwe tuyise ayirisikiti ne tuddayo abatuuse Kakiri lwaki leeka ono ajja bassa kituufu let us send there another ki leeka baayagala okukuba kabamba emirundi y'eki ku gwokusatu kakka oyo ne bamusindikayo n'atandika okulundiramu ente kaka bagenda kaka bagenda yalundiramu ente mugundi ekabamba nga bamulabanga omulala ali mu nte n'abagetta bonna lunaku lumiye ng'ajja n'ente n'azirundiramu that's why he was rewarded okutuusa no yasangayo PPS bonna balina woteeri egindi ekalanga ne bamuwamba kaka kye kyali kimuleesezza yali sikingo NRM yayina n'abakazi
abajjanga ne bafumbirwa mu barracks abakyoli ne bakettamu enkya ne badduka bamama nakajiri I don't know somumanyi oyo so therefore balina abasajja mu kikuubo abajjanga ne bakola ki nga balina amaduuka mu kikuubo babakolera ate nga tebababba nga babakolera bulungi. Yes, nze Salimu Sale waliwo omuvubuka naye bayalagawa nagenda okugenda mu nsooka ndowooza 83 okulaba Sale 84 my first time to see Sale namusanga namusaale ku ssomero nga bali bambula enamusaale negindi ebusunju. Yes, ekiro nkuba yatonnya ate nga tekuli mabaati Kayihura naleetera jaketi y'amagye ne kaapu omu miliki. Sale naŋŋamba tigenda otugulira exposers kamera zikumi ne balaba balina bigundi ebifaananyi neki genda e Kampala otugulire ozituleetere ozitwale ew'omusajja bamuyita Kalagala eruweero nenzigula airukutifo Kalagala nga tomulaba Kalagala nambula noonoonya Kalagala wonna naye nga bo bakulaba. Kakati nenzitereka bwe nzitereka ne baŋŋamba nti genda ozitwale mu kifo gundi olwo obawuliziganyizza otya bajjanga baatumanga abantu nenzitwalawo bwe bawamba Luweero ngenda okutuukawo nga yazirekawo zavundirawo. Why? They wanted to find out omwana ono atuketta oba waffe. Era olunaku olumu nali ekiwoko oyo Muhammad Kasiringi musanga nnyo Muhammad Kasiringi namusanga ekiwoko olwo mu Pistox bamaze okumbulira nti Pistox ezasoose zabadde kiwoko baatuma Meja Dr. Kweya n'abalala ne Wisiki naki ne bagenda boogere nabo ne Wisiki nanywako gundi oyo era bwe musanga muganda oba sikumanyi ono gundi Muhammad Kasiringi naye munnange gwe oliko ebitaala n'abaana bo bagagga gwe lwaki osaba nze ssente weebale nnyo naye naalikuwadde nkumanyi kati bwe zibeera essaawa 12 omuserikale omulala najja n'agaa nti this must be a system man n'atulya kanvasi zange nnungi nnyo n'atulya ne jeni yange nga nnungi ne bagenda ebweru w'ensiisira n'akomawo kazini n'aŋŋamba gundi oyo Muhammad Kasiringi do you know to avoid the lumpennies ekigambo kyenasooka ekigambo lumpenny kiwulira ogwasooka kiwulira to avoid the lumpennies from entering our barracks however much we trust you unless you are combatant you can't sleep in our barracks zigenda kwera saawa ki kawungezi kyokoli kiwoko I have to walk 40 miles era ndowooza mulimu n'omuggalugo gaawo 14 miles kiro nti kale netambulira mba ntambula nakatambulako ndowooza half a mile omuvuga najja nga avuga eggaali nanga nti omukubu aŋŋambye nkuvuga enkutuusa eruweero so you can see nti naye mwe mulaba mbimanyi byonna lwe balonda Salimu Sale nga bakawamba abajaasi bookero balonda Salimu Sale ti military commission Salimu Sale tumulonze agenda kutuula ku kine munoonya Salimu Sale naŋŋamba nti amwe junior man if they want okugira abayinza okunegotiatinga nabo bali Nairobi oba mu Ndolani yewali abakulu. I never went to Mundalani. Naye Sale nanganti ya junior man. Nampa abaserikale twagenda salira omuntu ngenda ku faamu ya Kaya. Nasanga w'emirambo gy'abagole ena nga bakyabunya n'obuubu ne mbakuba ebifaananyi. Abagole? Yes. Kati bwe nkomawo ne mpandiika story. Era olupapula lwa Daily Nation lwalifutinga story yange munno. Nti eyanga munno reporter. Talk to a man called Salimu Sale ng'alabwa. Nga talabwa? Muwanga yatukeera ku makya. N'atuyola munno. Nga nawe mwoli? N'atwala mu Naire Mansion. Ogamba walabeko gwe bayita Sale. Nje sebo. Afaanana atya.
ne munyingira musajja ino omukono bwe guti wamukwamazi wamusanzeewa kakati manager waffe yali musajja mukadde nga bamuyita musoke byatike ye nga yakankanye yayebye amanyi bagenda tukola ki kututta kakati mwanga kyava agamba omanyi Museveni gwe nemuga yesi mulabangako ssebo Museveni mubi nnyo ajja kutta ne kitaawo ate n'ennyoko abwayiriza amagye ga gavumenti toddamu kulinnyayo n'ebyo bimukuba mawulire mbiwezeemu saagala kudamubirabo nakuba solenti abayekera bazize gavumenti ya Muwanga nayita mu ttaka kakati abaamu nno ne babeera mu situation eringa bano gye balimu why bye nawandiikanga nga bitunda muno Kamala nga bw'otabiwandiika muno tajja kutunda nagenda mu lutalo lw'e Rwanda muno n'adaabulinga 3 times ne bakola ssente empitirivu ennyo nga n'abano bwe mbadde mbakolera ssente nze bwe mba nina kye nnoonya I don't look at money mbadde nange mbimanyi ebya YouTube nti buli bantu 10 simanyi $10 mbimanyi n'abaana bange babimanyi waliwo ne expert win abimanyi nnyo ebyo ate ng'otunda nabagamba nti saagala money njagala buli ajjira nakati mbakoledde sente buli ajje wange interview agitutte abantu bonna banoonya bunoonya waliwo omuvuga bamuyita Kasuku yateekako yafuna abantu 8,000 ku kakiripu kambweka nga yakola sente era yakuga nti omusajja alina abantu ate bagenda ne bakola ekyobusiru ne baga nti tumuggyeko kakati ate balaza ate obusumu bw'abantu gwe bayina bamukakaliza bajja kudduka eddala tayinza kulinnya malwaliro kuba baategedde kakati kyegamba nti situation gye nalimu nakati gye ndimu nti bano balowooza bagamba this man faganya okukolagana naffe ayinsaitinga abantu batutte Museveni amugambeko kakati Museveni amugambako atya nga naye Museveni Katonda amuyambye ayigigi mwamuwamba owaiso mwamuwamba owa military intelligence mwamuwamba bakugambye nti muzeeyi ekizibu ekirungi kati kyalina TV za mirundi zonna pulogulamu aziraba ate alina n'obudde obusoma era eyo pulogulamu yabadde agyesasulira nze newunya n'abamanagers kyobola bono bamugambye nti zonna ziwereddwa nga kyatya nti eyange embwa agivaako n'alaga ku ndala mba nfudde kati bane bamulimba ntuva wa Museveni yakkiriza bafonjirize n'ebbaluwa ne mugamba no I've already talked to the president myself nga muprovoking you are in the position to talk to the president yogera naye nze bano bakimanyi nti ne luno lwasembyeyo okwogera mu mutunuulire bamugamba nti sebo tuwoningire ku mirundi ku address yo ku national address nga bwe wayogera ku zaake nono sebo muwoninga atulemesezza okukola mukola birungi ate bakola birungi kakati president bw'aba agenda okumba mubanga tanjogeddeeko Diana nawandika papula n'akabowa kye bamuyitani Achengi omukazi Ochengi n'asituka n'akawa Museveni yakasuula nti nga tanjogeddeeko how can Museveni talk about me ye mugezi ate nga gwe omulwanirira n'ekirala all what he has said about COVID-19 bijja kufa bajjukire mirundi debate will shift tebalina magezi badira akasajja kana katalina magezi akabumba tutu akakasajja kasiru tekalina magezi extraterrestrial intelligence the moment amawulire kakati enkya omutwe gwali kubye Museveni wonizi mirundi teba ye Museveni ebyo sibye ebiriko lwakita bawoninga ku mmere gye mubye akimanyi bayogera nti emmere mugibye his struggle kiri mwajjaba kwatako oluvannyuma kasooka amala okulwanyisa nabaga nti Museveni akugamba bamuga nti abasajja bakkoni batuuse Teso olwo batukkiriza ogenda mu Sudan Iron Fist bane badde Teso abantu ne baganda bamirundi nawe tubuulire kakati mukama we byakola tekyabitegera omusajja akaddiye ate ekimutwala Sudan ng'omusajja ali Teso kiki lwaki gyagende bwe nkibuuza president yagamba nti obulo mumanyi bwe bakuba obulo obumansuse sooka obuleke nywerera wano kano kofunya akaliwo abo bajja kufuna ababalwanyisa mukula wayingirira mu Arrow Boys
Amuka boys to handle the Rumunants. But But Museveni remained on course. Kakati bano obutamanya bamuga nti yogera. Kakati bagenda yo ku Monday. Bamugamba sebo omusajja atulemesezza emirimu. Mirundi ngo balemeseza mirimu ki? Ti aha. Ejo kuwa fige enfu 10 n'engalabi zaabwe ne zisejjembe. Batuuseeyo. Manyi bwe yabagamba. Mirundi anti ayogera ku TV ne radio. Temubiina? Babirina. Mugende muwabire. Nayita n'atone jeno. Sabuliza wa gavumenti. Atone jeno namugamba nti Mirundi omuwabira. Mirundi tawawaabira. Nezo TV ze boogera tebasobola kubanga kubeerako diskereyima. Egamba nti bino ebigambo bye muwulira si bya TV ne nannyini. What they have to do is to go ku TV zennyini kwayogerera boogerereko ebituufu. Bo. Nabo bajje tubawe programu. Kakati kyobala bwe baavaayo mwe temwategeera. Abasajja bano bakwata 10 billion bazimpe. Zinawulira lobagamba nti musule busuzi mukikomera. Ne bazikolekitinga. Kati bwe bamala ozikolekitinga mu group yaabo mulimu ababbi, muli faction y'ababbi. Mulimu abasajja abakulu n'abavubuka. Omuli kano kintu eyepusi bakagoba e Rwanda. Kaavu kayitirivu nnyo. Kaavu nnyo. Tekakyalina wadde kawunya oluwunyo obwavubuka wunyako kabba ne 5 billion mu Bank of Uganda n'akagamba kazizzeeyo baazikawa buwi. Akasajja kaavu nnyo. Kakati ko bwe katuula bakamanya nti bibalemye ne kayiiya. Kati balina 10 billion nazigaana. Kati 10 billion abasajja abakulu ne bagamba 10 billion zino was collected from different people. Tukakanye mirundi. Waliwo ne yawaayo billion 3. Kati nembuuza ono wa billion 3 ayagala ki? Anjagala nnyo nga nakolako naye. Kakati omanyinza ebintu biri mbikkirizaamu. Ebibyo. Baali bazeeyita Lwamukaaga. Ku Lwokuna nenteekamu guidance. Manyi balina olulimi lwe boogera. Mwe temutegeera lulimi lwa bintu ebyo bye byogera muyita bintu. Naye ng'ate osobola okubagamba guidance nga ne bakubuulira mu kirooto. Mba neebase. Nendibuta emmotoka eyo yennyini gye baali baguze. Baali baguze zino emmotoka empezo baziyitaani zinene eza takisi. Zino zikawundo. Enjeru. Zigundi zi drone. Nga mubatadde ssente. Mmotoka nengiroota eveewo omuntu enakasero n'amaka nengalaba nejja etuuka ewa Zana neweta naye beeserengeta ewange bweti enkuba n'ekibuyaga n'etandika okutonya ng'erimu amazzi mabi nnyo. Dereeva agizeeno amazzi gamugoba. Amazzi gamugoba. N'agiweta n'ayita mu kkubo ly'ewa muganda wange bweti enkuba n'eva eno n'eddeeri. N'omanya nti bino si birungi. Bino sente olwo bategese sente lwe zituuka gurupu eno ey'abayaaye ezibbe gyezikime ekiro ate tebaali ziggyeewo abaana nina omukwesese mu nju zaali fulumye bufulumi ate ne tubalingira ebweru ne tubakuba ne tubatta kuba nali manyi obungi bw'abaserikale abajja tetujja battirayo nga ne kamera zibalaga bulungi nnyo twatujja batta. Kati bwe ntuula ne mukyala wange n'aŋŋamba ne mubuulira ne mbuga nti sente tuzigobe tetuzikwata. Olw'okuba bampulira nakati bampulira ne mbaga nti aleeta sente wange nja muttirayo. Kakati gurupu yaabwe mwe mwali sipuliti. Mwalimu ki? Sipuliti. Kati 10 million ezo bakyazirina. Batambula nazo. Bazina ntereke. They pass a resolution sente zo zideyo zakola ki? Kati kana akasajja akafeketi akabya kukayina obutuuka jagaladde bwewe bajja ba nze namugambye y'omwana nja mubbisa ettooke mu katale bamutte. Kyekisigalidde ajja kubba ettooke mu katale bamutte bamwasa omutwe muligenda okukera ku makya nti tubadde tetuyinza nakukiita nti oyabba emmere kijja mutemba ekiro agende mukatale abba emmere bamutwe ogwo bagwasa twawulirako eyabanda weya mumusaaga nalyo lyaliddoko kakati omanyi mwe mutulaba abantu baweereza message kuno nga bagamba nti baagala obawe ku ddogo lyo naku zino sikyayambala sapuli kati natalo pyuwala abaalukwatamu balala
luno lwabalala kati si lwabiikira Maria luno kati lulimu okufa bali abali eri emagombe kati be balulimu kakati akasajja ako nga kakuba plan. What was this money intended for? To come down emirundi oleme kudda kubakuba sente sisobola kikola kwe kulumba Kaliisa kayina n'ekiwandiiko kyewandise nti president alagidde konga eimu yaako beegabidde ne sente tumutwala mu kooti nze sente bwezi nabuuza Kaliisa nti owange how can these people allocate money to themselves? Are you kooti bano kooti mbuze bagenda okujja era nga zitotolinga 10 biliyoni nembuuza Kaliisa gwe figa ya 10 biliyoni eno mutwe gwange mweri Kaliisa nga tabimanyi nemuteerako nga boogera nti kano kawuli nga tabimanyi nga meeting kana akavuka kali ne banne wako kapu nakimuwa ne muga bawulirize miso ye Kaliisa ba mafia tamanyi tije bali kati yenva mugamba we are wasting time here program njigaddewo tetwekwata mu ngalo n'omuganti kasita nkubuulidde nebo banga banze nkubuulidde nti 10 biliyoni bazirina kana akavuka kagala zibba kagambe nti mwali muzaagaza nkikoze wani ewa Kaliisa Kaliisa nkimunyonyola takitegeera ye nga alowooza nti president kubanga omufere asooka n'akubuzaabuza nti n'aba top TV ne top radio nabo babagambye ekibaluwa ke kakiwandika ne kakiteeka ku social media kasajja gwe ekiseera kituuse omwasalewo munne bw'otawummula mu myezi 3 noddamu nonereegamu ekiseera kituuse muhanga advise your brother. Mulungi omulabi wa HGTV nate nkwebaza ne kukulisa emirimu emirungi gy'otuusako engalo ne nkukulisa ne sabbiiti eno gye tukubya mabega ti Mukama yeebale nnyo abatuusiza olunaku olwaliro ng'enkuyigiriza kyabakubira enduulu tetulema okusaasira bannaffe abafiiriddwa abalwaziza abatuuseeko ebizibu eby'engeri zitali zimu wabula tuga nti nno twekwase Mukama Katonda yeyekka mu kiseera kino ekizibu ekyokulaba ennaku ng'eggwanga lirimu omuyaga gw'ebyenfuna eggwanga lirimu omuyaga gw'abantu abali mu kubba ssente za gavumenti ng'eggwanga lirimu omuyaga gwa kino nekiri naye tugamba kimu nti Mukama Katonda yekka gwe tulina okwekwasa mu kiseera kino nga bulijjo puroguraamu yammwe ettaala essaawa zino 6:30 buli lwa 6 beegobye ku lutimbe lwa HGTV nga omwanjuzi era omuteesiteesi nze Koezi Robinson nga nkyazizza mukadde wange Tamale Mirundi mutabani wa Mole ne Yowana ba Mirundi eri waffe Kaliisizo mu buddu wabadde webiyitingana wiiki eno yonna era omukukuna Tamale Mirundi bamujje ku mpewo zonna nedda Tamale Mirundi ye yavudde ku mpewo ezitakyamugasa n'asigala ku mpewo ezimugasa kale nno ebyo bwebitu bibiri eri empewo ziyasigaddeko ezimugasa yeze mukulu Tamale Mirundi buli bambi mwe you see naye ate mmwe kubanga bagenda ne bakugamba nti bamujja ku mpewo zonna mumanyi lwaki nti bw'otakikola abamusigaza bafunamu kakati NBS badde bagirabamu nti bw'omujja ku NBS naye wala wonna abajaga nti ate oba oyo ekyo nga gavumenti gyenwanyisa omanyi ndabaga nti mafia ya Uganda ekizibu kyetamanyi Museveni is not part of the mafia gang wabula ba mafia mu mawanga agamu n'omukulembeze abamubbi ne Museveni si mubbi no ne bali nabo be babbi ekyokubiri Museveni yabalema okumanya agenda ddi amagenda getegamanyi kakati bana bamuli ku lusegere ne beekolamu succession battle tibayinamu omusika agenda okusikira Museveni ne beerabira nti Museveni buli munajjamu omusika kaabewu ajjamu battula ngabi yabatudde tumukundi yajjabbo battula ne bwana abaani kati kitegeeza nti Museveni iziya nabagamba ekigambo kimu nti natambula ne president oyo kyeyankolera ate nga mu nkuŋŋaana tangobaamu Museveni bamubuuza you have not stashed any money like African leaders in the foreign account what is your future insurance Museveni toyina sente gy'otadde bweru nga bakulembeze banno mu Africa bazikweka ebweru gwolowooza insurance ki eri kuyamba mu bukadde Museveni yabaddamu
a peaceful Uganda. Kyenva mbagamba tagenda kudduka. Gwe bw'oba olina endowooza nga tulifubulula Museveni n'adduka bwerimba. Naye bo bennyini ate banaamuwamba nga. Ate basobola abakuba. Bayinza omuwamba nga Robert Mugabe. Ate basobola abalaba. Kuba bali hated gwe balabako. Kati bagende ne bajja ekiwandiiko buli akuba esimu sebo tonzita mulimu mukakanizi mulimu Dr. Diana mulimu walutwe ako naye abembogo bakomage akasajja nkagumiikirize ekimala kati kyekiseera ensiri yeetolola naye bw'ogikuba bw'otyo yeesigala ku ttaka okutukusigalawo kakati musajja kyabadde apanga olukwe luno lwonna bagenze wa pulezidenti nakola program ku Saturday yali kafungula ku Metro nembagerera akagero kabakanga nnyo tebeeba nembaga nti Museveni alinga omusajja omukulu w'essomero yakola essomero lye emyaka nga 15 nga litambula bulungi kakati n'aliteekamu gatabani gagakulu ne gatandika okufunyisa abawala embuto naye nga ye rulingi yeegamba buli afuna olubuto agende temunyumiza nti baana bange kakati abawala abasigalamu gakwatanga bukwasi abawala abaali tebannakwatibwa ne balaga mu masomero amalala abasigalamu ne bayiga taikondo ne batandika okuba batabani be ku mpeke taikondo bakuba wali ewabi agenda okulaba abaana be bonna temukyali bonna bawandise musanvu abasigalamu ne mbaga nti ate abazadde babaana bali abakubi batayikondo abafuna embuto nabo obusungu beekuŋŋaanya kuba teyayamba bazzukulu ne bajja bookya essomero nannyini ssomero n'afiirwa nembaga nti Museveni bw'asigadde ali bwomu bw'ati nembaga nti let me explain abaana abaafuna embuto be bano abantu Museveni bagobye mu gavumenti nga mafiya yebakuba bambi abatalina ttabu tikakati Museveni olwateekawo yinula mwalimu inginiya Sebanakitta bamukuba n'avaamu muyinula bateekemu kagino byandaala ne bakuba byandala kubanga ye bo bokka be bayina okubeera ne ssente byandala yoyina okusibwa mu kkomera naye babyandala bakulira mu maka nosibya singa abo abaana bansibya mu kkomera ejjoogo egyo naliri bamuzima tebagamba bazisa mu Augusito bakuta bagamba bagenda kuzisa mu Augusito okusinza mu meeting zaabwe zebayina bagenda kutta mu gwa munaana kale nedda kale nange sitidde mu gwa munaana lwe bakutta tewalabye red paper nga baana batukoze red paper twagirabye nti emirundi olugendo lumutwala mu matado lutuuse nebateekako gundi Kaweesa abonna nze Kaweesa bumumbuli abamu batula Kaweesa yali mufere naye Kaweesa yaleka tape yaliko niga tape 3 days before his death omukazi n'agimpa leeta baginoonya waliwo abaali banoonya omukazi kale omukazi bwamala okumbuulira nti Kaweesa yandekera recorded tape wano ate nze nembuulya omuntu nemuga nti owaaye omukazi agamba yina recorded tape lwagenda ogenda noyogera n'omukazi oyo n'agikuwa na tape n'ogiwuliriza kubanga kakati abantu bafeekinga omukazi nali simusiza abasajja 10 bagenda ne bareepinga omukazi ne bafuuza buli wantu wonna beefudde ababbi katonda wange until I had to work out omukazi n'ava mu Kampala n'afuna walaga neyeekweka tuba tuli awo ng'abeefudde ababukedde bazze nembagamba mbakube mbatte mbasuule mu nnyanja ne butema n'entwe zaabwe obwefudde ab'amawulire obwo bwabukedde the woman later met the president era n'abaleeta crisis kubanga tape weeri so when you talk about who killed Kaweesa is known amanyi neegundi oyo teyali mulungi nnyo ono yerwanyisanga ababbi kirumira why bwe batusoma psychology batugamba genda olabe mu America buli lwobeera n'abantu ng'obalwanyisa oba okola ki you come to a time to admire them kyebala bakugamba nti ba homosexuals tebakugamba nti naawe osobola okubeera homosexual bo bakugamba
nti nze ndi mukazi but tact in a man's body katonda yantonda mu kifaananyi ky'omusajja nga ndi mukazi hormones muli awuliranga za mukazi era bino ebyamu bye mugamba nti abasiyazi abaki kati nga Mwanga yali musiyazi naye yakikola for political reasons. Mwanga bali bamaze omubulya nti oluzaala omwana obwakabaka kasabeerawo omulangira oba owedde kati tebamugjaako ne bateekamucwa omusajja omukazi gwe yazaala mucyo bamwambazanga musajja era abaganda bayimbanga kyo yafaanana Mwanga n'obulungi n'obweru lwaki bayimbanga guyinza okuyimba omwana nti anfaanana there was doubt nti omusajja omusiyazi ate azadde ety omwana omuto. Mwanga resorted to homosexuality to deny the bazungu prince naye bo bali abazungu bennyini bahomo omukazi bwafumbirwa musajja munne ateeka engaloolo ya kikazi era anoba mu ba homosexuals si bino ebyammwe nti ate ono omukazi ekiro ate ono musajja homosexual omukazi mukazi era anoba mu community yaabwe nagandi yanobye ewagundi nagenda ewagundi yes she takes that role. Kakati batugamba mu psychology ti buli lwobeera mu bantu abakozi b'ebibi oba kyo bagooga bayirivu ngono Christopher Senyonjo bwe yagamba nti nze ndi fulendi waabwe beetaaga ki tebafaayo waliwo Robin Sode yali bisopo w'amaanyi nnyo ng'ate yayina n'amaka naye ate nga mu bufumbo bweri ng'ate yeye mukazi ate nga musajja anti abaana be baali bakuze bisopo mulamba homu abantu balivinga gundi abakazi abo mbabuuze waliwo abasajja ye bakuuma bizibu nga yefuula nga atategedde n'ayiteeka twegwe n'olowooza nti ndowooza abadde tategedde n'ayitira ku lw'ettaka maapo ogisomye bubi nedda ekimuli mu mutima mwali ayina element ate element eyo kati waliwo omukazi Zimbabwe yaditekitinga omwana we ng'alibeera lesbian tayagalyako ddala balinzi abeera nabawala banne badda waggulu bwati bwakola kinga muto kakati what the woman did yalagira mukulu w'omulenzi amurepinga nga buli kaseera amwagazisa abasajja era galo yafuuka lesbian. So when these bazungu tell you it is inborn ti gwe kyoyina nti oli musajja ye takirina era bwegera bwebeti wabamu era kaloboozi era ki ayogera akukwata kate akwata wakufulayi wano naye nga musajja takwata wala wonna. So kakati fe tukimanyi nti abasajja bonna abalwanyisizza enjaga mu America basembyeyo batunda njaga kubanga kibamanyi atuuka ekiseera n'abaadima yalinga nawulira nga bye bakola kakati babakirumira baali balwanyisa ababbi you'll find out naye yabayingiramu diru the moment why does Mirundi survives apart from baba gambye Mirundi ayina security nene nnyo Mirundi ayina gagesi Mirundi ayina akubibwa special forces nga president those alone tezina ekiziyamba oli akubuuza ottawaaki take their money atoddemu obavume irundayi abo niko tulina sente ya kyenva mbagamba nti look here tojja gamba president Museveni nti sebo nzikiririza nve mu wa Bobi Wine naye nze mbeereyo nga nkukettera takikkiriza you denounce them jangu eno yemiseki Mayinja kyeyakola Mayinja yali alowooza nti ajja kukula Museveni adduke addeyo emmotoka muzeeyi sigisobola nti kati tukoze tutya mpaamu ssente lwaki gwe toyagala motoka yange okutambula nayo awo bwe yakoma nga Mayinja atya nti bajja gimulabamu omukazi omukulu omukadde bw'akwana omulenzi omuto sooka weebuuza kwanidde ki ayagala kulaga bantu nti akyalimu amaanyi kakati ate ogendayo oti ewuwa ekiro ayagala ogenda emisana ng'enseeraba ne bamba muzina endongo tozina ng'osemberayo eno sikwizi toga nti mwanyokono mami no kubanga the aim is kutegeeza abantu nti akyalina embavu kyasobola embavu kyakwana omuki omuvubuka era gwe kyobola nti abagonde abakazi abo balinga bamama fiina asobola kuwasibwa mugagga munne bano abaavu balowooza nti agenze no is young mukazi bulungi kituufu ekitegeeza gwe bwolowooza nti ye abuliddwa abamuwasa
ogende omubbe buli abagenda omukula agobera wembwa yes kati that one we must have money abakazi abawasa abantu abawansi bebayigirize gwana w'ebiragiro why abayigirize n'abayigirize tebakola tebakwatagana mbo joint account biki baganda bukubadde owerya katutule tubale kakati omusajja omuyigirize abaganda tebawasa looya because eyitirira mu nyumba eyitirira n'esukka sente zatambudde zitya ez'omwezi guno zabadde zitya kakati abo abakazi abayigirize who are shunned by men in their category bo bebaagala buno obuvubuka bo tebafaayo banne bamuga nti obuliddwako nakwana but people like oyo maama Fiina if you go with the mentality ti ogenda mukuula no naye ayagala amuwa kati muno ate bagenda kuula mukazi mugagga Museveni takyagala bamukuula nedda nti Museveni ajja kugamba dinawu yababuuzi yabagambye ti njagala mumbuuliremu mugamba omusajja oyo ani yali ataddeko akakofiira ako ate yakeekolera tewali ani atekako tisaati tewali kakati zifulumemba labeko mummetenda mulabe naye abasajja bano President Museveni yabaguddemu atya ku lukwe abamanyi anti bo problemu gye bayina baatuuka ekiseera beekolera ensobi ate tebamanyi kudda mabega nti Museveni akugamba twava mu Luweero netugenda tukube ekakiri naye tuba tutuuse ekakiri tubuuza omusajja leeka waffe nti ekkubo liriwa oba lino nagatuddeyo titwadda mu kibira ngenda okulaba mu kibira kirinaanya oluzzi abantu balaba obuufu mwe tuyise ayirisikiti ne tuddayo abatuuse ekakiri lwaki leeka ono ajja bassa kituufu let us send there another ki leeka baayagala okukuba kabamba emirundi yeki ku gwokusatu kakka oyo ne bamusindikayo n'atandika okulundiramu ente kaka bagenda yalundiramu ente mugundi ekabamba nga bamulabanga omulala ali mu nte n'abagetta bonna lunaku lumiye ng'ajja n'ente n'azirundiramu that's why he was rewarded okutuusa no yasangayo PPS bonna balina woteeri egindi ekalanga ne bamuwamba kaka kyekyali kimuleesezza yali sikingo NRM yayina n'abakazi abajjanga ne bafumbirwa mu balakisi abakyoli ne bakettamu enkya ne badduka bamama nakagiri I don't know somumanyi oyo so therefore bayina abasajja mu kikuubo abajjanga ne bakola ki nga bayina amaduuka mu kikuubo babakolera ate nga tebababba nga babakolera bulungi yes nze Salimu Sale waliwo omuvubuka nayo bayalagawa nagenda okugenda mu nsooka ndowooza 83 okulaba Sale 84 my first time to see Sale namusanga namusaale ku ssomero nga bali bambula namusaale negindi ebusunju yes ekiro nkuba yatonnya ate nga tekuli mabaati kayula naleetera jaketi y'amagye ne kaapu wamu miliki Sale naŋŋamba tigenda tugulira exposers kamera zikumi nabalaba balina bigundi ebifaananyi naki genda e Kampala otugulire ozituleetere ozitwale ew'omusajja bamuyita Kalagala e Luweero nenzigula ayira okutifo Kalagala nga tomulaba Kalagala nambula noonoonya Kalagala wonna naye nga bo bakulaba kakati nenzitereka bwe nzitereka ne baŋŋamba nti genda ozitwale mu kifo gundi olwo obawuliziganyizza otya bajjanga baatumanga abantu nenzitwalawo bwe bawamba Luweero ngenda okutuukawo nga yazirekawo zavundirawo why they wanted to find out omwana ono atuketta oba waffe era olunaku olumu nali ekiwoko oyo Muhammad Kasiringi musanga nnyo Muhammad Kasiringi namusanga ekiwoko olwo mu Pistox nga bamaze okumbulira nti Pistox ezasoose zabadde kiwoko baatuma Major Dr. Kweya n'abalala ne Wisiki naki ne bagenda boogere nabo ne Wisiki nanywako gundi oyo
era bwe musanga muganto basi kumanyi ono gundi Muhammad Kasiri naye munnange gwoliko ebitaala n'abaana bo bagagga lwaki osaba nze ssente webale nnyo naye naalikuwadde nkumanyi kati bwe zibeera essaawa 12 omuserikale omulala najja n'agamba nti this must be a system man n'atulya kanvasi zange nnungi nnyo n'atulya ne jeni yange nga nnungi ne bagenda ebweru w'ensiisira n'akomawo kazini n'aŋŋamba gundi oyo Muhammad Kasiri do you know to avoid lumpenis ekigambo kyenasooka ekigambo lumpeni okiwulira ogwasooka okiwulira to avoid lumpenis from entering our barracks however much we trust you unless you are combatant you can't sleep in our barracks zigenda kuwera sawa ki kawungezi kyokoli kiwoko I have to walk 40 miles era ndowooza mulimu n'omuggalugo gaawo 14 miles kiro nti kale netambulira mba ntambula nakatambulako ndowooza half a mile omuvuga najja ng'avuga eggaali nange nti omukungu aŋŋambye nkuvuga enkutuusa eruweero so you can see nti naye mwe mulaba mbimanyi byonna lwe balonda Salimu Sale nga bakawamba abajasi bookero balonda Salimu Sale ti military commission Salimu Sale tumulonze agenda kutuula ku kine munoonya Salimu Sale naŋŋamba nti amwe junior man if they want okugira abayinza okunegotiatinga nabo bali Nairobi oba mu Ndolane yewali abakulu. I never went to Mundalane. Naye Sale nanganti amu junior man. Nampa abaserikale twagenda salira omuntu ngenda ku famu ya Kaya. Nasanga w'emirambo gy'abagole ena nga bakyabunya n'obuubo ne mbakuba ebifaananyi. Abagole? Yes. Kati bwe nkomawo ne mpandiika story. Era olupapula lwa Daily Nation lwalifutinga story yange munno. Nti eyanga munno reporter. Talk to a man called Salimu Sale ng'alabwa. Nga talabwa? Muwanga yatukeera ku makya. N'atuyola munno. Nga nawe mwoli? N'atwala mu Naire Mansion. Ogamba walabeko gwe bayita Sale. Nje ssebo. Afaanana atya. Ne munyinyira omusajja alina omukono bwe guti wamuva amazzi. Wamusanzeewa. Kakati manager waffe yali musajja mukadde nga bamuyita Musoke Byatike. Ye nga yakankanye. Yayebye. Amanyi bagenda tukola ki? Kututta. Kakati mwanga kyava agamba omanyi Museveni gwe. Ne muga Yesu mulabangako ssebo. Museveni mubi nnyo. Ajja kutta ne kitaawo ate ne nnyoko. Abwayiriza amagye ga gavumenti. Toddamu kulinnyayo. N'ebyo bimukuba mawulire mbiwezeemu. Saagala kuddamu birabo. Nakuba sole nti abayekera bazize gavumenti ya Muwanga nayita mu ttaka. Kakati abaamu nno ne babeera mu situation eringa bano gye balimu. Why? Bye nawandiikanga nga bitunda munno Kamala. Nga bw'otabiwandiika munno tajja kutunda. Yes. Nagenda mu lutalo lw'e Rwanda munno n'adaabulinga 3 times. Ne bakola ssente empitirivu ennyo nga n'abantu bwe mbadde mbakolera ssente. Nze bwe mba nina kye nnoonya I don't look at money. Mbadde nange mbimanyi ebya YouTube nti buli bantu 10 simanyi $10 mbimanyi. N'abaana bange babimanyi. Waliwo ne expert win. Abimanyi nnyo ebyo. Ate ng'otunda nabagamba nti saagala money. Njagala buli ajjira nakati mbakoledde ssente buli ajje wange interview agitutte. Abantu bonna banoonya bunoonya. Waliwo omuvuga bamuyita Kasuku. Yateekako yafuna abantu 8,000 ku kakiripu kambweka nga yakola ssente era yakuga nti omusajja alina abantu ate bagenda ne bakola ekyobusiru ne baga nti tumuggyeko kakati ate baalaza ate obusungu abantu bwe bayina bamukakaliza bajja kudduka eddala natayinza kulinnya malwaliro kuba baategedde kakati kyegamba nti situation gye nalimu nakati gye ndimu nti bano balowooza bagamba this man faganya okukolagana naffe ayinsaitinga abantu batutte Museveni amugambeko kakati Museveni amugambako atya nga naye Museveni Katonda amuyambye
aigigi mwamuwamba owaiso mwamuwamba owa military intelligence mwamuwamba bakugambye nti muzeeyi ekizibu ekirungi kati kyalina TV za mirundi zonna puroguramu mwaziraba ate alina n'obudde obusobola obutamu era eyo puroguramu yabadde agyesasulira nze newunya n'abamanagers kyobalaba ono bamugambye nti zonna ziwereddwa nga kyatya nti eyange embwa agivaako n'alaga ku ndala mba nfudde kati bane bamulimba ntuba wa Museveni yakkiriza bafonjirize n'ebbaluwa ne mugamba no I've already talked to the president myself nga muprovoking you are in the position to talk to the president yogera naye nze bano bakimanyi nti ne luno lwasembyeyo okwogera mumutunuulire bamugamba nti sebo tuwoningire ku mirundi ku address yo ku national address nga bwe wayogera ku zaake nono sebo muwoninga atulemesezza okukola mukola birungi ate bakola birungi kakati president bw'aba agenda okumba mubanga tanjogeddeeko Diana nawandika papula n'akabowa bamuyitani Ochengi omukazi Jane Ruth Ochengi Ochengi n'asituka n'akawa Museveni yakasuula mbwamulima nti nga tanjogeddeeko how can Museveni talk about me ye mugezi ate nga gwe omulwanirira n'ekirala all what he has said about COVID-19 bijja kufa bajjukira emirundi debate will shift tebalina magezi badira akasajja kano katalina magezi akawumba tuutu akakasajja kasiru tekalina magezi exploratory intelligence the moment amawulire kakati enkya omutwe gwali kubye Museveni wonizi mirundi teba ye Museveni ebyo sibye ebiriko lwakitaba woninga ku mmere gye mubye akimanyi twayogera nti emmere mugibye his struggle kiri mwajja bakwatako oluvannyuma kasooka amala okulwanyisa yes nabaga nti Museveni akugamba bamuga nti abasajja bakkoni batuuse etteso olwo batukkiriza ogenda mu Sudan Iron Fist bane badde etteso abantu ne bagamba mirundi nawe tubuulire kakati mukama we yakola tekyabitegera omusajja akaddiye ate ekimutwala Sudan ng'omusajja ali tteso kiki lwaki gyagende bwenkibuuza president yagamba nti obulo mumanyi bwe bakuba obulo obumansuse sooka obuleke nywerera wali kukano kofunya akaliwo abo bajja kufuna ababalwanyisa mukula bwayingirira mu Arrow Boys Amuka Boys to handle the ruminants but Museveni remained on course kakati bano obutamanya bamuga nti yogera kakati bagendayo ku Mande bamugamba sebo musajja tulemesezza emirimu mirundi ngo balemeseza mirimu ki nti aha ejo kuwa fige enfu 10 n'engalabi zaabwe ne zisejjembe batuuseeyo manyi bwe yabagamba mirundi anti ayogera ku TV ne radio temubiina babirina mugende muwaabire nayita n'atona ejjeno sabuliza wa gavumenti atona ejjeno namugamba nti mirundi omuwaabira mirundi tabawaabira nezo TV ze boogera tebasobola kubanga kubeerako diskereyima egamba nti bino ebigambo bye muwulira si bya TV ne nannyini what they have to do is to go ku TV zennyini kwayogerera boogerereko ebituufu bo nabo bajje tubawe puroguramu kakati kyobala bwe baavaayo mwe temwategeera abasajja bano bakwata 10 billion bazimpe zenawulira lobagamba ne bazikolekitinga kati bwe bamala ozikolekitinga mu gurupu yaabwe mulimu ababbi muli faction y'ababbi mulimu abasajja abakulu n'abavubuka omuli kano kentwe y'eppusi bakagoba e Rwanda kaavu kayitirivu nnyo kaavu nnyo tekakyalina wadde kawunya oluwunyo obwavubuka wunyako kabba ne 5 billion mu Bank of Uganda n'akagamba kazizeeyo baazikawa buwi akasajja kaavu nnyo kakati ko bwe katuula bakamanya nti bibalemye ne kayiiya kati balina 10 billion nazigaana kati 10 billion abasajja abakulu ne bagamba 10 billion zino was collected from different people tukakanye mirundi waliwo neyawayo billion esatu kati nembuuza ono wa billion 3 ayagala ki anjagala nnyo nga nakolako naye kakati omanyi nti ebintu biri mbikkirizaamu ebibyo baali bazeeyita lwa mukaaga ku lwokuna nenteekamu guidance
mayimba no limiro boogera mwetutegera lumi lwa bintu ebyo byogera mweta bintu naye nga atosobola okubagamba guidance nga ne bakubulya mu kirondo mba neebase nendibuta emmotoka eyo yennyini gye baali baguze zino emmotoka empezo baziyitaani zinene eza takisi zino zikawundo enjeru zigundi zi drone nga mubatadde sente motoka nengiroota eveewo omuntu enakasero n'amaka nengalaba nejja etuuka ewazana neweta naye beserengeta ewange bweti enkuba nekibuyaga netandika okutonya ng'erimu amazzi mabi nnyo dereva agizeeno amazzi gamugoba amazzi gamugoba n'agiweta n'ayita mu kkubo lyewa muganda wange bweti enkuba neva eno neddeeri n'omanya nti bino si birungi zino sente olwo bategese sente lwe zituuka gurupu eno ey'abayaaye ezibba egyezikime ekiro ate tebaali zijjeewo apaana nina omukwesise mu nju zaali fulumye ate netubalinjira ebweru netubakuba netubatta kuba nali manyi obungi bw'abaserikale abajja tetujja battirayo nga ne kamera zibalaga bulungi nnyo twali tujja batta kati bwe ntuula ne mukyala wange naŋŋamba ne mubuulira ne mbuga nti sente tuzigobe tetuzikwata olw'okuba bampulira nakati bampulira ne mbaga nti aleeta sente wange nja muttirayo kakati gurupu yaabwe mwe mwali sipuliiti mwalimu ki sipuliiti kati 10 miliyoni ezo bakyazirina batambula nazo bazina ntereke they pass a resolution sente zo ziddeeyo zakola ki kati kana akasajja akafeketi akabyako kalina obutuufu kajegaladde bwebwe bajja kuba nze namugambye byomwana nja mubbisa ettooke mukatale bamube bamutte kyekisigalidde ajja kubba ettooke mukatale bamube bamwasa omutwe muligenda okera ku makya nti tubadde tetuyinza nakukiriza nti oyabba emmere kijja mutemba ekiro agende mukatale abba emmere bamutwe ogwo bagwasawulirako eyabanda weya mumusaaga nalo lyaliddogo kakati omanyi mwe mutulaba abantu baweereza message kuno nga bagamba nti baagala obawe ku ddogo lyo naku zino sikyayambala sapuli kati lunatalo pyuwala abaalukwatamu balala luno lwa balala kati si lwabiikira Maria luno kati lwe lulimu okufa bali abali eri emagombe kati be balulimu kakati akasajja ako nga kakuba plan. What was this money intended for? To come down in mirundi oleme kudda kubakuba sente sisobola kikola kwe kulumba kaliisa kayina n'ekiwandiiko kyewandise nti president alagidde konga eimu yaako beegabidde ne sente tumutwala mu kooti nze sente bwezi nabuuza kaliisa nti owange how can these people allocate money to themselves are you kooti bano kooti mbuze bagenda okujja era nga zitotolinga 10 biliyoni nembuuza kaliisa gwe figa ya 10 biliyoni eno mu mutwe gwange mweri kaliisa nga tabimanyi nemuteerako nga boogera nti kano kawuli nga tabimanyi nga meeting kana akavuuka kali ne banne waako kapu nakimuwa ne mugabawuliriza emiso ye kaliisa bamafia tamanyi ti gye bali kati kyenva mugamba we are wasting time here programu njigaddewo tetwekwata mu ngalo n'omuga nti kasita nkubuulidde naye bwobanga banze nkubuulidde nti 10 biliyoni bazirina kana akavuka kagala zibba kagambe nti mwali muzaagaza nkikoze waani ewa kaliisa kaliisa nkimunyonyola takitegeera ye nga alowooza nti pulezidenti kubanga omufere asooka n'akubuzaabuza nti n'aba top tv ne top radio nabo babagambye ekibaluwa ke kakiwandika ne kakiteeka ku social media kasajja gwe ekiseera kituuse omwasalewo munne bw'otawummula mu myezi 3 noddamu nonereegamu ekiseera kituuse muhanga advise your brother mulungi omulabi wa HKTV nate nkwebaza ne kukulisa emirimu emirungi gy'otuusako engalo ne nkukulisa ne sabbiiti eno gye tukubya mabega ti mukama yeebale nnyo abatuusiza olunaku olwaliro ng'enkuyigiriza kyabakubira enduulu tetulema okusaasira bannaffe abafiiriddwa abalwaziza
abatuuseeko ebizibu eby'engeri zitali zimu wabula tuga nti nno twekwase Mukama Katonda yeyekka mu kiseera kino ekizibu ekyokulaba ennaku ng'eggwanga lirimu omuyaga gw'ebyenfuna, eggwanga lirimu omuyaga gw'abantu abali mu kubba ssente za gavumenti, ng'eggwanga lirimu omuyaga gwa kino nekiri, naye tugamba kimu nti Mukama Katonda yekka gwe tulina okwekwasa mu kiseera kino. Nga bulijjo pulogulaamu yammwe Ettaala essaawa zino 6:30 buli lwa 6 ebeegobye ku lutimbe lwa HGTV nga omwanjuzi era omutesiteesi nze Kwezi Robinson nga nkyazizza mukadde wange Tamale Mirundi mutabani wa Mole ne Yowana ba Mirundi eri waffe kalisizo mu buddu wabadde webiyitingana wiiki eno yonna era omukukuna Tamale Mirundi bamujje ku mpewo zonna nedda Tamale Mirundi ye yavudde ku mpewo ezitakyamugasa n'asigala ku mpewo ezimugasa kale nno ebyo bwebitu bibiri eri empewo ziyasigaddeko ezimugasa yeze mukulu Tamale Mirundi buli bambi mwe you see naye ate mmwe kubanga bagerere bakugamba nti bamujja ku mpewo zonna mumanyi lwaki nti bw'otakikola abamusigaza bafunamu kakati NBS badde bagirabamu nti bw'omujja ku NBS naye wala wonna bajaga nti ate oba oyo ekyo nga gavumenti gyenwanyisa omanyenda bagaa nti mafia ya Uganda ekizibu kyetamanyi Museveni is not part of the mafia gang mu mawanga agamu n'omukulembeze abamubbi nye Museveni si mubbi no naye baali nabo be babbi ekyokubiri Museveni yabalema okumanya agenda ddi amagenda getegamanyire kakati bano abamuli ku lusegere ne beekolamu succession battle tibayinamu omusika agenda okusikira ne beerabira nti Museveni buli munajjamu omusika kaabewuwa ajjamu battula ngabi yabatudde tumukundi yajjabbo battula ne bwana abaani kati kitegeeza nti Museveni ziya nabagamba ekigambo kimu nti natambula ne president oyo kyeyankolera ate nga mu nkuŋŋaana tangobaamu Museveni bamubuuza you have not stashed any money like African leaders in the foreign accounts. What is your future insurance? Museveni toyina sente gy'otadde bweru nga bakulembeze banno mu Africa bazikweka ebweru gw'olowooza insurance ki eri kuyamba mu bukadde Museveni yabaddamu a peaceful Uganda kyenva mbagamba tagenda kudduka gwe baba oyina endowooza nga tulifubulula Museveni nadduka bwerimba naye bo nyine ate banamuwamba nga ate basobola abakuba bayinza omuwamba nga Robert Mugabe ate basobola abalaba kuba bali hated gwe balabako kati bagende ne bajja ekiwandiiko buli akuba esimu sebo tonzita mulimu mukakanizi mulimu Dr. Diana mulimu walutwe ako naye abembogo bakomage akasajja nkagumiikiriza ekimala katu kyekiseera ensiri yeetolola naye bwogikuba bwotyo yesigala ku ttaka okutukusigalawo kakati musajja apanga olukwe luno lwonna bagenze wa president nakola program ku Saturday yali kafungula ke metu nembagerera akagero kabakanga nnyo tebeeba nembaga nti Museveni alinga omusajja omukulu w'essomero yakola essomero lye emyaka nga 15 nga litambula bulungi kakati naliteekamu gatabani gagakulu ne gatandika okufunyisa abawala embuto naye nga yeruulungi yeegamba buli afuna olubuto agende temunyumiza nti baana bange kakati abawala abasigalamu gakwatanga bukwasi abawala abaali tebannakwatibwa ne balaga mu masomero amalala abasigalamu ne bayiga taikondo ne batandika okuba batabani be ku mpeke taikondo bakuba wali ewabi agenda okulaba abaana be bonna temukyali bonna bawandise 7 abasigalamu ne mbaga nti ate abazadde b'abaana bali abakubi bataikondo abafuna embuto nabo obusungu beekuŋŋaanya kuba teyayamba bazzukulu ne bajja bookya essomero nannyini ssomero n'afiira nembaga nti Museveni bw'asigadde ali bwomu bwati nembaga nti let me explain abaana abafuna embuto be bano abantu Museveni bagobye mu gavumenti nga mafia yebakuba bambi abatalina tabu tikakati Museveni olwateekawo yinula
mwalimu inginiya Sebanakitta bamukuba n'avaamu muyinula bateekemu kajino Byandala ne bakuba Byandala kubanga ye bo bokka be bayira okubeera ne ssente Byandala yayina okusibwa mu kkomera naye ba Byandala bakulira mu maka nosibya singa abo abaana bansibya mu kkomera ejjoogo ekyo naliri bamuzima tebagamba bazisa mu Augusito bakuta bagamba bagenda kuzisa mu Augusito okusinza mu meeting zaabwe ze bayina bagenda kutta mu gwa munana kale nedda kale nange sitidde mu gwa munana bakutta tewalabye red paper ngabaana batukoze bu tewalabye red paper twagirabye nti ye emirundi olugendo lumutwala mu matado lutuuse nebateekako gundi Kaweesa abo nanze Kaweesa bumumbuli abamu batula Kaweesa yali mufere naye Kaweesa yaleka tape yaliko niga tape 3 days before his death omukazi n'agimpa leeta baginoonya waliwo abaali banoonya omukazi kale omukazi bwamala okumbuulira nti Kaweesa yandekera recorded tape wano ate nze ne mbuulya omuntu nemuga nti owaaye omukazi agamba yina recorded tape lwaki togenda noyogera n'omukazi oyo n'agikuwa na tape n'ogiwuliriza kubanga kakati abantu bafeekinga omukazi nali simusiza abasajja 10 bagenda ne bareepinga omukazi ne bafuuza buli wantu wonna beefudde ababbi Katonda wange until I had to work out omukazi n'ava mu Kampala n'afuna walaga neyeekweka tuba tuli awo ng'abeefudde ababukedde bazze nembagamba mbakube mbatte mbasuule mu nnyanja ne butema n'entwe zaabwe obwefudde ab'amawulire obwo bwabukedde the woman later met the president era n'abaleeta crisis kubanga tape weeri so when you talk about who killed Kaweesa is known nkimanyi naye gundi oyo teyali mulungi nnyo ono yerwanyisanga ababbi kirumira why bwe tuba tusoma psychology batugamba genda olabe mu America buli lwobeera n'abantu ng'obalwanyisa oba okola ki you come to a time to admire them kyebala bakugamba nti ba homosexuals tebakugamba nti naawe osobola okubeera homosexual bo bakugamba nti nze ndi mukazi but tact in a man's body Katonda yantonda mu kifaananyi ky'omusajja nga ndi mukazi hormones muli awuliranga za mukazi era bino ebyomu bye mugamba nti abasiyazi abaki kati nga Mwanga yali musiyazi naye yakikola for political reasons Mwanga baali bamaze omubulya nti oluzaala omwana obwakabaka kasabeerawo omulangira oba owedde kati tebamugjaako ne bateekamucwa omusajja omukazi gwe yazaala mucwa bamwambazanga musajja era Abaganda bayimbanga yafaanana Mwanga n'obulungi n'obweru lwaki bayimbanga guyinza okuyimba omwana nti anfaanana there was doubt nti omusajja omusiyazi ate azadde ety omwana omuto Mwanga resorted to homosexuality to deny the bazungu prince naye bo bali abazungu bennyini bahomo omukazi bwafumbirwa musajja munne ateekinga loolo ya kikazi era anoba mu ba homosexuals si bino ebyammwe nti ate ono omukazi ekiro ate ono omusajja homosexual omukazi era anoba mu community yaabwe nagandi yanobye ewagundi nagenda ewagundi she takes that role kakati batugamba mu psychology tibuli lwobeera mu bantu abakozi b'ebibi oba kyo bagooga bayiriivu ng'ono Christopher Ssenyonjo bwe yagamba nti nze ndi fulendi waabwe beetaaga ki tebafaayo waliwo Robin Sode yali bisopo w'amaanyi nnyo ng'ate yayina n'amaka naye ate nga mu bufumbo bweri ng'ate yeye mukazi anti abaana be baali bakuze bisopo mulamba homu abantu balivinga gundi abakazi abo mubabuuze waliwo abasajja ye bakuuma bizibu nga yefuula nga atategedde n'ayiteeka twegwe nolowooza nti ndowooza abadde tategedde n'ayitira ku lw'ettaka maapu ogisomye bubi nedda ekimuli mu mutima mwali ayina element ate element eyo kati waliwo omukazi Zimbabwe yaditekitinga omwana we ng'alibeera lesbian tayagaliyako ddala balinzi abeera nabawala banne badda waggulu bwati bwakola ki nga muto
kakati what the woman did yalagira mukulu w'omulenzi amurepinga nga buli kaseera amwagazisa abasajja era galo yafuuka lesbian. So when these bazungu tell you it is inborn ti gwe kyoyina nti oli musajja ye takirina era bwegera bwebeti wabamu era kaloboozi era ki ayogera akukwata ate akwata wakufulayi wano naye nga musajja takwata wala wonna. So kakati fe tukimanyi nti abasajja bonna abalwanyisizza enjaga mu America basembyeyo batunda njaga kubanga kibamanyi atuuka ekiseera n'abadima yalinga nawulira nga bye bakola kakati abakirumira baali balwanyisa ababbi you'll find out naye yabayingiramu diru. The moment why does Mirundi survive? Mirundi survives apart from Baba Gambia. Mirundi aina security nene nnyo, Mirundi aina gagesi, Mirundi aina akubibwa special forces nga president. Those are on. Tezine kiziyamba. Oli akubuuza ottawaaki. Take their money. Atoddemu oba from Mirundi. Abo. Nigwe toyina sente ya kyenva mbagamba nti look here. Tojja gamba President Museveni nti sebo nzikiriza mbe mu wa Bobi Wine. Naye nze mbeereyo nga nkukettera. Takikiriza. You denounce them jangweni. Nje miseki mayinja kyeyakola. Mayinja yali alowooza nti ajja kukula Museveni adduke. Addeyo. Emmotoka muzeeyi sigisobola nti kati tukoze tutya. Mpaamu ssente. Lwaki gwe toyagala mmotoka yange kutambula nayo? Awo we yakoma. Nga mayinja atya nti bajja gimulabamu. Omukazi omukulu omukadde bw'akwana omulenzi omuto sooka weebuuza kwanidde ki? Ayagala kulaga bantu nti akyalimu amaanyi. Kakati ate ogendayo oti ewuwa ekiro. Ayagala ogenda emisana ng'enseeraba. Ne bamba muzina endongo. Tozina ng'osemberayo eno. Sikwizi. Toga nti mwannyoko ono mami no. Kubanga the aim is kutegeeza abantu nti akyali n'embavu. Kyasobola embavu kyakwana omuki? Omuvubuka. Era bwe kyobola nti abagonde abakazi ababalinga bamama fiina. Asobola kuwasibwa mugagga munne. Bano abaavu balowooza nti agenze no is young. Mukazi bulungi. Kituufu. Ekitegeeza gwe bolowooza nti ye abuliddwa abamuwasa. Ogenda omubbe buli abagenda omukula agoberawo embwa. Yes, kati that one we must have money. Abakazi abawasa abantu abawansi be bayigirize. Nawaso afuga. Bwana w'ebiragiro. Why? Abayigirize n'abayigirize tebakola. Tebakwatagana. Mbo joint account biki baganda bukobadde owerya katutule tubale. Ebyo tubisobola. Kakati omusajja omuyigirize abaganda tebawasa looya because eyitirira mu nyumba. Eyitirira n'esukka. Sente zatamudde zikyeza omwezi guno zabadde zitya. Kakati abo abakazi abayigirize who are shunned by men in their category bo be baagala buno obuvubuka bo tebafaayo banne bamuga nti obuliddwako nakwana. But people like your mama Fina, if you go with the mentality ti ogenda mukuula no naye ayagala amuwa kati buno ate bagenda kuula mukazi mugagga ye Museveni. Museveni takyagala bamukuula. Nedda nti Museveni ajja kugamba dinawu yababuuzi yabagambye ti njagala mumbuuliremu mugamba omusajja we ani yali ataddeko akakofiira ate ye yakeekolera. Tewali. Ani ateekako tisaati. Tewali. Kakati zifulume mbalabeko nga mummettenda mulabe. Naye abasajja bano President Museveni yabaguddemu atya ku lukwe abamanyi anti bo problem gye bayina baatuuka ekiseera beekolera ensobi ate tebamanyi kudda mabega nti Museveni akugamba twava mu Luweero ne tugenda tukube Kakiri naye tuba tutuuse e Kakiri tubuuza omusajja leeka waffe nti ekkubo liriwa oba lino nagatuddeyo titwadda mu kibira ngenda okulaba mu kibira kirinaanye oluzzi abantu balaba obuufu mwe tuyise ayirisikiti ne tuddayo abatuuse Kakiri lwaki leeka ono ajja bassa kituufu. Let us send there another ki leeka baayagala okukuba kabamba emirundi y'eki ku gwokusatu kakka oyo ne bamusindikayo n'atandika okulundiramu ente kaka bagenda
kaka bagenda yalundira ente mugundi ekabamba nga bamulabanga omulala ali munte n'abagetta bonna lunaku lumiye nga jja n'ente n'azirundiramu. That's why he was rewarded. Okutuusa no yasangayo PPS bonna balina hoteri egindi ekalanga nabamuwamba kaka kye kyali kimuleesezza. Yali sikingo NRM yayina n'abakazi abajjanga ne bafumbirwa mu balakisi abakyoli ne bakettamu enkya ne badduka bamama nakagiri. I don't know. So therefore balina abasajja mu kikuubo abajjanga ne bakola ki nga balina amaduuka mu kikuubo babakolera ate nga tebababba nga babakolera bulungi. Yes, nze Salimu Sale waliwo omuvubuka naye bayalagawa nagenda okugenda mu nsooka ndowooza 83 okulaba Sale 84 my first time to see Sale namusanga namusaale ku ssomero nga bali bambula namusaale negindi ebusunju. Yes. Ekiro nkuba yatonnya ate nga tekuli mabaati Kayihura n'aleetera jaketi y'amagye ne kaapu omu miliki. Sale n'aŋŋamba tigenda otugulira exposers kamera zikumi na balaba balina bigundi ebifaananyi neki genda e Kampala otugulire ozituleetere ozitwale ew'omusajja bamuyita Kalagala Eruweero nenzigula ayira okutifo Kalagala nga tomulaba Kalagala nambula noonoonya Kalagala wonna naye nga bo bakulaba. Kakati nenzitereka bwe nzitereka ne baŋŋamba nti genda ozitwale mu kifo gundi olwo obawulizanyiza otya bajjanga baatumanga abantu nenzitwalawo bwe bawamba Luweero ngenda okutuukawo nga yazirekawo zavundirawo. Why? They wanted to find out omwana ono atuketta oba waffe. Era olunaku olumu nali ekiwoko oyo Muhammad Kasiringi musanga nnyo. Muhammad Kasiringi namusanga ekiwoko olwo mu Pistox nga bamaze okumbulira nti Pistox ezasoose zabadde kiwoko. Baatuma Meja Dr. Kweya n'abalala ne Wisiki naki ne bagenda boogere nabo ne Wisiki nanywako gundi oyo era bwe musanga muganto gasikumanyi ono gundi Muhammad Kasiringi naye munnange gwe oliko ebitaala n'abaana bo bagagga gwe lwaki osaba nze ssente weebale nnyo naye naalikuwadde nkumanyi kati bwe zibeera essaawa 12 omuserikale omulala najja n'agamba nti this must be a system man. N'atulya kanvasi zange nnungi nnyo n'atulya ne jini yange nga nnungi.